Ni radio studio leo bannange. Okay, Rock FM ko tuyaka ongeza unakulwa lero Emma, wasa Emma. Wangise. Amajani mwepanga pano natavuka akoze nnyo. Nera manje bango tuwezi. Nanga tuliza ku Rock FM ko tuli unakulwa lero amanyi manji nnyo. Simanyi oba embeera tugenda kitambuza tutyo nakulwa lero naye. Leka nsoke abantu mbawereze akantu ke bayitse nkwaniriza wano. Tuwanirize mu katono nnyo. Kansoke mbanirize. Okay. Mbanirize. Ani ayogera ampita sound ayogera atenga simu manyi ava somewhere here. Okay, kale. Kurogo FM kwa tuli. Okay. Sasa moja lese yo muziki. Sasa tupoza ati abananga. Sasa yoga walata? Yes sir. Yalese yo muziki. Aka walugo yalesa yimisa ngasitumula bide kamunonye tulabekenti tukazopanga afamti. Ensasake yonna aleme kujira Kenya badali kubaswa Emma. Era bade kuchano yo ngageza kwetegereza mbera. Abaferere ensonga tuzikubye freestyle. Nino mukulu Devotion Matovu tuli mu celebrity track offices, tuli mu studios za Rock FM. Those are studios enuji modern era mixers are digital. Biruti ndoke so tuzazo kujya tucyaliyo kubanda fe abachibere bashiteka line blogger YouTuber so kuzimba radio studio mu Uganda. Ojo bogambye yesebo ebanjo che saba wazako bantu bafe akati ngabo tuwebuza utunule eno ngabo tunule baja ganti mkunye ngali mu gezigezi nenda senior gezigezi nainga mwero kwanga mule ko waswa Emma YouTube channel Trust Media yes anzo nazi manyi amoja bro ndika so chokola cha amani chechiwa chamule mwenja bro bali baba izoka ati loli manyi debu chino omanyi loli twa inanga nti waswa Emma omusangeri yes nede day you told me at kuno nazeno kuchanga ne manyanja amanyi oyuchusizamu ndozo tanso kulaya kwibala byokubera ngo oli single ngalali mufumbo amanyi nenga amaniriza mwe nabali kumukuto guno ne exhibit track kwetu YouTube channel amanyi nnyo then Rock FM so people organic access building amanyi kisacha nage chicha bagamba tukola wetuti mpozi copyright kamfurika Rock FM wow Rock FM tugamba countdown out wow tuba tubudio okay that makes you happy. Rock FM. What's that program better as a director live? You know cool Devotion Matovu twavuza da kubana. Twavuziza ate bakozi banga tuvuza. So kubadda mu kwavuza rawo ndala. Abantu bagala okumanya Devotion Matovu. Sa tujja tuka ye ite biko rifera manga kati. Rock FM chechi. Rock FM mukutu oba radio obo kumutimbagana. Waze kumanyi nyonyo la batakumanyi oba kuyite radio manyi kati Uganda ensiwe tugenda tugenda digital kugera ku digital tugamba ku internet mutimbagana n'ebintu bikwa mu kowino ngola nti twatandika YouTube channels ezo basoka ne batabaziwa manyi ne bataziwa nakutega bataziwa kati kuno kati wano tugenda ku bayita digital era mutogera ku digital era nti radio twale tumusoka twalina radio zokola ki zokunyola ubujule ngekendo tegana netuva wao tugenda ku radio na digital ya kunyiga mapesa mwanza zisichana ngwachinga tena mwana kabanza mwana CBS nyiga munyize nti negitekamu segera tekyali bya kunyola ate tatu wali wajingidde mu ba frequency bajiko bwi negitekamu aliyo tufuddawo netujja ku mulembe nti radio sojuwuliriza ne obanga togenze kunyiga mapesa ago okitegera osojuwuliriza ne obanga togenze kunyiga mapesa ago sogera ku online ne bugamba ati muganda wange nze ndi ku radio bweti ne bweti ugenda ku Google kasimuko twaja kati zino zi Play Store biki ugenda ku Google no searchinga Rock FM UG kitofu esoka ogwogamba ononyiga mu zita akawotandikirawo okirabe Rock FM akabonero kajirawo mulikejirawo omuziki kutandika osanga program nga kweri ngotandikira like omuntu waffe eleman neke yini njagade ekikubuze cause badde siri mulungi mu technology like what does it take okuzimba okubeera ne online radio wetagisa kinaki
Oyo kuvumo obujjawa. Kitwala kinene. Otyo. N'omuntu bw'akulaba n'agamba waliwo omwana lumu yakomentinga n'agamba bino bitwaddemu ensonga za mukaleti abaana batufuna byasanga avuma. Yes. Omwana yakomentinga n'agamba ka studio kwe yepanka nakakatani yali mitwala 3. Naye nga byayogera yabimanyi n'engamba oba yabimanyi. Omwana kyayogera kwakimanyi. Okimanyi yayogera ku muzindalo gumugoka n'ebbeeyi ya kosi yeeyo. Guno omuzindalo gumugoka gula akakadde kamu ne kudda waggulu. Kitegeeza ampakanya kunoonyereze agenda kunoonyereza. Segere. Yes. Ntonya mu nekyasatu. Mpozi keyboard ngamba zo keyboard ngozigaze ne mouse. Ne computer zo kako zitudde zo kaze loko zitudde. Tosobola. Obekimeza kyali ategeeza ekyasatu. Wano oza kimeza ne kimeza kisaisa. Mure tuvudde yeyo. Okay. Saka kutisa mu bukali nti tuswa kikola you can make it. Yeah. So ne wobera wonna mu nyumba ngona ka laptop ko. Usokola online ready. Okay. It depends. Obwongo buyina ne passion. Kyekisookerwako. Bwango nyo bongo ne passion. Nebisookerwako ze buvuka ali engonya kugamba nti sinsokola ekintu bwe kitungo so kuntukira ngamba devotion ya kikola bwenti. Njakumanya watandikira wa sokuwa bongo na passion yakalo kikola obongo so kuyiya n'ongoli muyiya no kikola naye bobanga okyebera bintu nawe yakalo kikola devotion ngaba kikoze sobola kikola sigenda kuli tosobola kikola tusamala kona kyonso okujja yasobola kubeera website. So kubera website kino kyo kula website kwa bingere ekizungu ennyo ya website Gemini ya Rock FM na champali ya milioni nga kitu okugizimba izimba website neyimirira okubira nga Rock FM. Okay. Segere then app kena downloading game kati app okizimba yo ka app kikujja ko milioni nge mu kitundu kuno ze milioni nga 3 ekitundu odesigninga jasika app kesimu kunkwe wano tugana tugenda mu Play Store yo downloading app ya Rock FM huge. Okay. App kakantwala milioni nge mu kitundu nokula kwa mwa tuno bibekonda watu babulaya wano wala babizia wabana mwana wali no mwana muto wange azimba apps ezo websites. Yes. Abikola era abo bojetanga ngoyagala app ya baya kutunda ngoye ba app ya otunda mmere nyoko ndirako bantu mubango otundirako abantu ndeza abantu ziriyo yajikulira kusonta nenga tuzikola wano nange nino obongo cause I'm a web designer. You can design a website. Yeah, that's nice. So call it chintu. Okay. So jizimba naye waliwo obongo musikono kandi akola kino nino kubiro mwana nga waliwo kino ya tukiko. Before you build this, I remember that's why meeting nazo kutegera twesanga ku beach. My first time okutegera. Kasende track ina wana tola kumwe kumyezi. Wewe kulisa. Olaiwe njukira. Leo tegete. Olugendo lubadde lwawo. Yes sebo. Osegeera. Lwali mu 2019 awo makati awo. Kali kasiki kakabaka. Kategere. Kali kasiki akabathi doba. Wetwali ku LB. Yes sebo. Okuto muzina kwa Spark TV. Nandi anchali ya Spark TV episode. Yes sebo. Like kati njagala obeko tozira abana batulabe. Omuzina kwa Spark TV kwa pay. Okuko omina no bone bezina lebeyo. Kubanga oli mulanga akola ku TV. Wakile baliteka ku TV. Kusera obaku profile picture. Ensema jeta akola ku Spark TV. Lwachokera ku macha no nyuka Spark TV. Nekusanga oyiba na kukulo kitwa na kujizibe nyine. Nali ku Spark TV episode ngabatukozesa. Okay. Soko oliro omwana nti obo tuse kumutendera kitibyo kwesi okubanga otambula n'omuzingalo ne brand eyo ebera nayo. We awo osoko tubulira kono. Kubanga bagenda twa ku TV zino byo bide byokusaba. But what does it take someone okugana nira ku TV? Nero kukiririza ko tikali devotion batofu tubalo omuzingalo ko brand. By then nagenda ku Spark TV nga akatandika mu kusooka. Yes. Tusaba nasaba twali nayo bali banji ba rupi bonanga basabise ku Spark TV. Yes. Nagenda nakola na live wire. Rupi da problem. Live wire nagenda nakutandika. Okay. Segera Yotangamba. Nse ngo twasabira emirimu ne basooka ne batatu waffe nina. Ngabalanga ki? Ati nga tetuyisemu ku bitwagala okukola. Segera nze nasaba nga nsobola okubeera editor ya videographer. Kinga duke seriyo nation media nga balina be bamanyi basobola okukola emirimu eyo. Bibakiririza. Kati awo ne bajja ne bayiya
bayiyawo show ya live wire msere bali live wire ntani tunezeramu nensaba nze mbere reporter wa live wire ebisogera nebikana kati namba ndiawo nga producer bamwita Isaac yali producer wa live wire before Alex ndo kati yao nganda yenkola online ngole bitu byange kuba bisayo munakola unasabira ngibirwe nyo nga online on Rock TV yali tukira channel eyo Rock TV devotion watch yona yadenga off Rock TV nga nkola bintu omuntu abere ewe nga just streaming ku Facebook aloza TV ya dala nemba streaming alo nga nteka namba kutesi ya namba ngone bana twagala kumirimu kola Rock TV twakola bi groups kubo dine tabulira munsawo ngebera ku munsawo yange eranze eva ensawo yange yiri ebera ku mugongo mwembera office afande kachimanyi di channel zino kasamba ni laptop oba nze mchiwa chibwe office oba jina mungalozo daba no kati natama ensawo yange ntuka kuserena nga wako wifi ngotega tegeze ka vmix kange kasi streaming abye recordings mu film you're playing out tukweze ntukola press conference na streaming amenzi nejiraba kati ngo byajala Rock TV ya kumbe wakubuze studio wewe ulile boko wekuga mugongo musawo oba mungu wapa mu kisenge era bakwata laptop na legi Rock TV yo nabise ngachaso ne musingo ngo ngabantuke wakani na TV kange nteka mu kidiye mwai kati nga streaming awali ndaba kigendayo kushegera kati nga koko yababe bintu ebyo ono bamita MC Koko Isaac namba bintu ebyo kati kusutandika jigenda saba da spark ne bakola ki bakumba ne banyima okwamu amani yenze kwa mama kati Isaac mkwano gwa namba basutandika reporting aliwo kati na saba ati bisiri batandika okumpi reporting aliwo yangati nawe tusabuli asagala kudama yetunda kushegera level ya iliko anaina ngenda wentuse ebintu yangenda bituse sagala mtu ngamba kunza mkunkozesa sebeza mukutebeka no maso fulesa oli amruji mbale nesikani nyone futeno omnene wa mani oli omnene otyo kati bwe ntubenzire waka ngamba yadenjize ebintu bino naye niyetaaga address shege nizikiriza ngokola kupera ku address nga manya ndi address live wire spark devotion batofu ebisere nga nyaka kamera nga tekanya na mic nga njiriba stories mbijukira na mbira bya njiriba stories za nezitwala nga bwe tutemago batekayo ne bangamba aha na story badi ya kasente bwa story ya kasente ngirumala ko wiki ngo nyumi twalo jonga asatu ashikya kusasula ka rent ani no kuiri beno online byange kati nga unabona kwa bizindo kwasoka niso kango nyuma mpangiki omuntu ngonompe ekirabo ngulira laptop gadgets camera simu nga yamani sokola emirimu gy'amaani awozo bomaze ne mukawere wa musaba ojukira ndowooza gezo bomaze siri nnyo mwambazi nnyo wange olingaze sambala nnyo okujja kwengato nange engato zaagala nnyo olinga oyo kati engato zo engato pea chikumwaka engato zo zaagala nnyo botuuke waka engato zo zijjudde waate za timbwimba engato ngamba mitwala abiri nga njagadde njigula kati nga siri mwambazi nnyo naye nze njagala nnyo okugula gadgets ezo nafuna omusaifu abasooka nafuna emitwalo gyali ensaamu mweta nakula machine laptop gyanalina ote ekiroto kyange ebiseera nga yamaani kalika aidiriddeyo muitamu kati nengatekakikoyena nze ngenda tuuka ku Serena nga story yange mbanzu zituuse maze gitema tegeera olituuka ekyanyagaza ekulagiwa ebiseera ebisinga naze nga ntuuka story yange maze gitema teri bakoya egenda nteme oluusi we waliwo omuwala abamwita ba France edita wa live wire nga bifaananyi byange oluusi babyanjawulo mukko nze njagala nkwata ekifaananyi nga kiri perfect yali story badde badduka naye njagala nfune shot nga nnungi efaananyi ebirungi biki kati wawulya nga efaananyi ebirungi ng'oyongeramu skill kati njagala kimu ekiringa edit ndawoba gye baagala nebazijaletegamba yoyo busuuzi kati awo olwatu wenafunira agamaanyi agagamba nti
nsobola okukwata mic ya Spark TV kyebansindika mu field ngamuze kamera egendako microphone ningenda naye nembeeranga naye nga nsola nayo sebisinga ova mu field reporting radio station naye wali nga bwetambula ekiro mba ndikola stories ezo nzijukira nakola story ya Fresh Daddy wetwali kubijje kubanga okubucupa nzijukira bulungi nnyo era bwogenda n'ogenda ku page ya YouTube ya Spark nolonyamu Fresh Daddy bamukubye okucupa story gye nakola nga nagituusanga buli aba TV zigenda babeera bali machali na kamochi nyabwisi kufana ndivyo shoyo nga buli omwana njagala sasa nanga wokoze sauce nzikira story nateka ku celebrity pra ya one channel ne trending nga buli mwana onya story ya Fresh Daddy nga bamukuchupa yatebe you can impact is ebintu ebyo ngandi mu kugenda ne batuka ne Khalifa nankubye singa ngamba tuli mu kujja ku beach ninganti yenti nesigala nga jukira bidyo ndade mu nsawo nsigadde ku kamera njagala afune shot ye kasaba je wetu nokanyigo kutupa ne number story njimaze tekali kaza itegeza ya ntegefu abantu bamu ku chupa erya ddala wali ogenze nali sanyi wanjo budde nali abakatambi andi kati waliwo gwengogwe tewamanya nti story ya amaani sanyi budde nali obuzo usegeya nze kasana tunula tunenda wenti ngaba tewali munamawulire no ngereza kamera nkamfune shots zonna ngankwata chupa ojeziva nekyusa nenkwata negwe bakuba obucupa osegera mpala story nga yamaanyi tuka station wananga blood aiza kangamba jampulire kyemisanyi nakikubeta serena ocho kono nali nsubika nava ku aerobics wange mukageza ekiro ngolo negayira nani anzize waka saka katonda ntuke mukuba tisi nimba mfutuse wagwa ojuga mpese kamera mu nsawo ababbi bangi kinina mu Khalifa mujja kunziza emmotoka ya koko ati wali buzibu bali mavuga paka chibi na jasura machingi yao yana paka last yao nizile waka story yosine mtu alikusipa suka nijile pakutilo yangu yesu kitambula nijile kama private sipaka wemale bato jiza nyabwiti yange njite mwantirawo bweyamala otoza nyabwiti kumpewo yange nenjita mudakika 5 yuzi 10 ezada 13 eda story ya tambo nefuka ekizeni ni kusipaka naja uploading ku YouTube neera netambula shege ndigira bampo bwesi yani bangamba kati go stories ezekiro tuzikwasiza story ekiro esendeza zanja onemisana banga kwa kuliba shege so tunamfuli so ekiro eranze kiniba za perspective artistic yampa exposure na nipa no mukisa nibinasanga wala omusajja omukambwe bamuyita Peter Kaba sajja muzibu nnyo expert era bumujaga agambye tubagaya alidde mu field n'otayogera n'ojja okutetereza n'akufamuka tinagamba ati you don't want to be towards tosobola kusigala tukyalina Divosh Matovu ku Celebrity Track YouTube channel abaswa Emma onembukula adumira Celebrity Track YouTube channel Rock FM radio online radio blogger sojizimba wano mu Uganda eri mlajina at the same time olikuwa so radio channel 7 Trust Media Uganda part by people organic ageza kwanga tuno rugendo nenge jibize bitambulamu ngeza kusembeza YouTubers bano tulabenga mbuba tegera ko bantu bamu mwabe Divosh nga tutali mu embera kati osala wotya mubazo tambula rugendo la TV olikuwa olukatembera ngo tuchaficha nga ku TV wantu kona no ingira YouTube osibo cyo mutimero kati kansigale ko online yange abisere bibona siwona mpe kuspa walo kati bya kali ka sports tunakola sports bagitanga paka sports TV ngajukira yes sajja yambaka kali kakajao musajja yambita na nesiga bitanga banga kwa mumiza musajja amanyoko sabuzo ya vero ocho mitiga amanyoko editinga kula kino kiti CCTV okay mamita aiza ngamba katese ngani ku street kati ngamba kama chini tije wali barabara kupata nzima moyo tamza ukagere mkola
Tambuzaho kagere. Mpola. Nipo ni match nyingine ndio na kama msamo kuzikia kwa tupate zingine. Okay. Ati sina ngamba hizi njaka kwa wakati tukiranga tupate mazima moro unatuka. Ngalo internet baita mayugi. Wifi balese. Igwirine saa mwino usanga bana bali wasa batu fafa. Bajine mbeka. Kati ngabuyindi wakule yesika. Dawo ziduka. Ningamba onoseta agakwanto muri mu webulire ka internet kenda gona. Samu gamba na mara akakiriza. Ngatuna tawali sente nayo twapinza bikibichi. Nga ekibita okali nyizo genda n'enkola naye ekyamaanyi ka internet kaawo kakuswama tuko mino cyane ndakitambira ku internet. Ningirula mu Uganda. Onyeze waka nyumba. Nimechika mazobola hapo pia ni bulungi kitano kubirwa film. Okay. Tunakola content muteka ku TV. Otyo. Muteka ku TV Uganda. Kola content muteka ku TV Uganda. Segere. Kati isi nga streaming nyo ku Facebook. Ngiro ku TV Uganda channel YouTube jeri. Yes. Muteka content ninga sira nyo ya YouTube chamanji. Ya esomwa Facebook tutangirika kwa Facebook. Mtu waje ku namba za Facebook banga babuna influencer. Usize bangu inanga namba simu black tukwetaga. Kwa TV twatagetaga ano ku conference ya ngo. Alinandabanzi olaba kenzo akola press conference na itanze rock TV ngati wataisenti muno waro wakola ku spark obani ningamba ha tamani ocho stegere nitandikira ujukanzire waka mukaziko ne waka nendowoza sina mutandikira naye nga nina amanyi genga anti kaninde nakasema kenkera kanya uploadinge kulala banakubira nibyo atolugendo fulute mambufunzi awo nganchali mposisao ala ni yakira. Yes, cause we have graduated from simple period. Ile kulangana ni presenter wa channel. Msingita hii sasa tutaka soka tanika ngakoje kwa ngatikuli kwa presenter. Yes, nata na chikata. Tukija na chikata hapo. Na presenter wa channel. Okay. Usege nituchikuba na chichikuba awo. Kati mu process awo ngamagamba ni kiroto takwa radio. Ocho. Njala kwa radio. Na cyo kide kiroto cyane kina na ye ojja kwera presenter zimanyi yanyo mu networking ko streaming cyo streaminga ne se bitwa events zimtwa streaming anga live press conference ngo jabi streaming live twali wali kana kufuna bonita era bonita nge streaming live. Yes, kati ngabe nabina mtu jikanze na soma broadcasting. Yes, mwina ina mtu radio on TV broadcasting. Kati nandaba nino ubongo wonji nesina buti kamu exploitinga nibi webga kwa ndani zibikuzibwali ocho namba angezeko kugira o presenting eno ko tuya content chichi neze ngenda kwa radio online abana bajulire kwatenga ya amani echo chungambira ocho awu tufuko mwaka nomulamba tumala ko 2019 yawo. In fact, tuisanga 2018 beach. Yes, ni 2018. I can remember. Ebi kuna mwana kasika kakabaka birthday. Kabibi sikiatike. Yes. Kati 2018 tumalako. Bija 2019 tumalako. Okay. Bija abili au COVID oyakira waddala. Yes. Ngatuwera waka. Tuna content ni wa YouTube chicho bimanyi kwa kuyiriba. Watu walitambula nyo. Atinze nenjiya mu nyumba wenalinga mwana kola ku YouTube. Nga wezimba yo ka site. Ebisinge byo ku site mbisomera ku YouTube. Obiyigira mulango. Nenjiga JavaScripting bichibije. Nyenzi jenga nzimba kola. Nzimba site. Site yeyo mkasera kwa sina saving yetaga jibayita domain name. Yes, do you know kugula bibisibe badane hosting kati ko ino hosting kati kanso kenjere kebere mu demo njizi banebera mu demo nebera mba
banga leo twamali wakanga zezuka kumacha nogezesa nenywa chai nenzira ku laptop yange kulira unainguze PC ngalimu neza ku laptop yange nyanjula kwa nenjia bino byola biri abiri ngumuntu agwako na bitandi bizo obisetinga bino nga kubira fuluma na bitandika biri abiri mu gwokuna covid ya mukaboli mu gwokuna yes segere mwaka mulanga kulinga ambikola ne guno utuse mu gwa 10 wa mwenda okusetinga hapo kule ka studio ebisera biri na linkolera waka kati Amid Star like olugendo tambude kuza tambude nawe mwazimba channel mimi kabuzu then ibanga batangana mwa what went wrong a little bit briefly like yo manya bavuga omulamu kuno nende waza nacho chatuwa just chaliwo wa nsonga yes kafuna utakani ngaba yeah nete bali ba amani netugamba atukoze tutya tekitwata wala sisi sente tubachi ndowooza buto baba sombo bali busumbu mani ubera wao kafuka kuwagona usegere ureko yayo ndelyani nagamba azibwe nkuleka ngenda tandika kino yes nomugamba yekale genda usegere ngongo wegeza mayikale genda na basi sigale nitugamba netwa kana mukwa katono nete twawukana mu mbere ya kuvuma mundu wako ali mukora ku TV yes nimwana nituka ncho kumeze ngati kati bwe twawukana we're going to start a new channel we try to see the Mount Brighton na channel yayo ngani ina utusi na kati wa start ina namba nangi yangamba ngira kola channel mpya ngati wali nzi in fact we atandika channel zina soka na kushina na community yangu dibaita cruise exclusive yes ngama kati ngoze eno hata andika kati nezira mweno jitula mkawa ulimanyi unaina akajitula mwa bana masoka bani wano ku Celebrity Track bitu byatabuka mawo bigasoka bamfuma tebamanyi bakitu tutukola ki eno twogera tuli bulungi buli omwali mu kukola bibye yes segera naye nga bali ebweru bawe munda namuvanja omusajja watabukidde muno wako yes amulidde mu lukwe n'abantu muli bazibu yali wavaawo manyize siri mwogezi nnyo nkumanyi I never even calling you by then I don't react sakubira okusimwa nenkubuuza nze nagamba kantekeeko nti tetewa nanvuma janvuma balekera era tugisera nandikeeko nti abali banvumyi bagamba bannange segera amanya kuitubaze befuula enkya na mikwano gyo babuuze wano tukyali kuwasa Emma subscriber tulina omunnawo mukulu Devosh Matovu angolekwe tuli bulungi kakati kutegedde obulungi tugize kati omuntu awuka naawe bika nalinkoleranga waka ebintu yes mu nyumba bule bungamba naye tugaziyiza ekintu kino kiteeka kulevonda otyo omutima kati wampanga yapansa mu kizimbe wenzija okumulala n'obuyumba wange ngamba 35 nandaba nyingi jikira nosasula benti olewaka owabano naye mutima njagala nkola ekintu nga kyetongodde mpeewa yes nsiba omutima nalandiroodi kati tukakola ndiroodi landiroodi nangamba olaba nyo ku TV olaba nyo ku TV oyala yapangisa namba nokaba wange kimaze ndi yapangisa naye ogala myezi esatu nengamba miezi ebiri ate wali buzibu bwate bwoyinza okumbulako bwerukumakyankola ku TV engamba akati ntandikedde nga kabakuyisemu langi mwali mu langi enjeru kabakuyisemu langi ne munaku bbiri ogyoyingire okola ebibyo nemwa emyezi ebiri tuuka muno nga temuli yadde kyenyinza tandikirako nga kyeninaye kompyuta egi ne monita yaako bino byonna nga sibirina nenyamba nti kati buli kimu ngenda kigulamu ika nalina website olwedde gyeri yebase naye nga kyenjagala ozimba YouTube esigale ne radio ebeereko nkwata akasente ke nasooka okufuna ku YouTube awo nenkubira mukadde naye kati ekiriwo ekiti
nayo tukati nkola nze kandi neetaaga mu kaakachi akasente ngomanyiza feza bakatale kati nze sente nzijjewo mazima ndemumba emitwala ataano nze ngenda zikuddiza naye nijebikatusinaaziza nze naakamuwa ziyitamu enyokuwa mulu maziyakuwa naluma mama oluma mama wasendeze namuluma emitwala katezampula naye sizimuddiza lyalize namusasula mumagezi yamanja mumagezi naye namanya nti yali amumanya natetenkanya omuzika nanjemu akakati naye ramukade batumuwoza batakuwoziabakuwadde mundejetukati onagenda nga mama soka osabireko ndagulawo ekintu kyange naye gwe gusoose okugulawo ekintu nembeera nga kiri mpangisa wekikolera nasabirako nanga sente ezo zirabo nzeetagamu amagoba ate osaaga nzeetagamu amagoba otyo amaze esokuwa amagoba wonda bazi mpaba sente naawe amate mitwala 5 mwezi yali musabyago kati okumanya obujega bwe oyampa 5 naye ngamba gino 5 kasooke ngende ku kapazi nsooke ndieko ekyebisa bwekiba lwatonaabo nako yingiri zeyalakozesa osoka n'olyawo ngenda ku kapazi abamisaati naye awamba oluwombo lw'enkoko bampe ne juice nsooke ndaba embeera eddako ntandika okulowoleza ekintu kino kati we nalowooza nazimisa amaze osasula lwekyono kati nga ntineko ogulagula emikisa eno ne kamicrophone pakati eno ya sente ntono kuba nagigula nakujumuya kano kagula mitwalo gyaya 3 mitwalo 3 nekugundiyako nga kweri nagigula kujumuya kati kiga naje onakola order naye nakola dda order sound mulungi naye nakola dda order antumye ekintu kyenjagala mba ndi awo processing nakaleta nengenda nekwata emitwala gyali yali yagala mitwalo 7 mixing nangamba soko letekwa 5 esigadde nsigale nga nkubanja jukira giri emix atina nayo genda ninga njagala ogyetaaga tena nogenda gitiika irako tv mugenda agenda kana akantu civic esinze oba etwaikasita ngeri wansi kusuuli waniga tv kweikombera kati mixer ngenda njigula mu town opsimpya ngireeta ni wansi waliwo times wano ntuuza wansi njiconnectinga amasanyalaze nekebo kati kano kamwe kamaze otuuka ka microphone ngasibako nkeera sawa negayita bulungi ndeeta obuufa eyo giraba ebuufa yaddamba naye nga kati enegenda okubanga eyisamu nga output sound wamweza sigenda kulamizira lukomizira ya beeyi peya miliyoni nga 2 ngamba kansingule kantekemu ufu byonna biri wansi awo nga bwenna kumeza kange abajjukira ebifaananyi basobola okupostinga nagula akatebe nga kawanvu kali kawanvu kati kano akatulamu abagenyi nentandikira awo radio netandikira ku ddongo paka weri ku meza kati nga ngenda nga buli kaseera neerumiriza neerumya kati nentuula wansi nga neetaaga microphone ezingako oba eyokubiri naye nga bwe nginoonyaako baŋŋamba yakakadde kudda waggulu mpulira njeetaaga njutira ku akawunti olwo omaze katono ndi mukukola youtube etansa okuba ereetayo sente ebeezabezaawo kati ngakola yali ekozeyo nga kadeka mu kitundu naye nga jukira miliyoni eyo njeetaaga emuyoka wena oba weddeyo kati wenkwata kakadde konna nekabulamu microphone mba mpeddeyo okitegeero mba sina kyemmanja kati ngaera nga nkimanyi tiwenkwata kadde nekabulamu mba nsigaza yaabo ata okitegeero so nenkwata sente nengula maiki neinvestinga nema nti investinze biridda oba neje buli kati bina kuza sente naye teekamu online streaming ide kusasula online streaming gitubeera kuwaniraroka esawa nenkuzimba audience obwegattagattamu tenaba kumpa abawuliriza lumbirako nga nnafuna amalisa
Ngakwe bali ze already ni kulaga nti isawa eno inaka abantu bato ati nadale kuti ati obera ko mind bampuliza nsi kulaga n'ensi abapuliza ne wali ali UK wa otandi ko batumira ngomanyi wasindi ogenda ku app ulalinga app ya Rock FM okay Google Play Store so kali na masu tuchagena maso bale tukotemka ante ya freestyle mura sonya bane ablaba botwekanga mutunda bandi kuno gitinga ndasaba bakuru banji nyo studio abantu bachala ko buli kasera bakenye baba idumulyo ora programs banga zikwasenga radio eyimirira kulabo ina abana botero kulana bwana bano bana yande chose ni no obasa surutya obabeza utya nzingo kanko yewonisa nze sina sende zensafula muntu akola ba DJ oli angamba brand natanze kibiri nze zokola kino najana ashapi najana ganze kutekayo ko kino weki kuba kino nakitekawo nti buli muvuke sawa eno kwanza ekyasinga ekyankosa jiro radio no kankulize ngozi nagenda ko radio eno ngese kunibani bombi ngaba kukumira ki Angelanga sijanga sibwana noka okuleyo wekule bibyo nikankole yange njogerere ko ngati wali ngamba owe newezuka kumnano gwekirungi ogisa bakabambuliza kati inze nakama nti ukanzo biri ngaita mbira jina hitamu yes agenza abantu omuli omuli kwetu naye nga ina passion nenga ti radio ninaje wotandikira n'ekikola kati abavuka basinga bolaba angamba blood wakoze kintu kirungi kitero dibisemu ko najja nakisamba ngamba jango isemu nze sikuina ako buzibu okay kasobo manyo kwogera ku radio owo kimazi jango isemu ate bakimbanga kulemera oli ngagala ngamba olugayi ngamba bansabe demo ku radio ne sina bwe gikolera nenjala bwe jango buzi isemu ate bakimbanga etegeza kusoma kuddamu ku radio ko community ngabana bana basoma abagala kola internship radio nzojja nebango inayo omwanya okweyo ngayako ngokola ku radio ngagabiga buyizi ajje atube wontunawo omulenzi omuyitala fati kyambadde mwana voice nga akola buno bugundi buliwa yetu tewanza nyine oyo owulira mwega kujja ku training obikola ebyo asobola okuyinza ekibange tukitambula okay so embeera bwe tubeera ensonga I'm just proud of you nze nakujero kigamba era kugamba kigambo ndera kugamba kigambo kikusiima ota olugambo nenyumirizamu otyo ndera nga ekigambo kimu nti njagala nyo ebyokola bikoze bweti yaman that is it so we are just appreciate ebintu byokokozeza omuntu akola ekyo kirungi kuwa matono obute era nekisiima kimya cruise express vera njagala kuba bizindalo byaba ate batumutwala Dubai tumutwala Dubai naye asokali Emma wagisebo tugenda Dubai tutwaleko mu musenyu desert safari ivako kuno kwa wano kwina nawo nawe bali okubakwogerereko owulirewe biruma emo Dubai nayo yasa obaleba lezo wakalezo ze bakuwadde yana bile bataka okoneka kuli wano anyway njagala tukatobe nini radio tukitegere jane yayo obulezo ono oluvannyuma dinga na cruise ndawe nokora projects ezimu kuba in fact yangu esimu wemaze okukola office yes nangu esimu nangamba blood bino byaliwo neffe tusigala kyekimu yes kitegeera wanze manyiki nze ntegeera kyayagala okukola yamanyi kugwenkwata ku kamera abasinga bamulira bampuliranga nnyo divoshi ku kamera amanyi kyenkola ku kamera nga ngikutteko yes ebbanga lyambala nga tali nange nga buli kirankubira esimu nangamba blood kinga otyo ate ze nkuge nangamba nange ajangu wano ku office yange dikke atutako dikke yangu dikke tulabe ekyokukola nga tusenga atakudda mu shootinga mu Brighton naye nga bya shootinga biringa awula tebivaayo nga siriiko connection yeeyo ngalaba tebivaayo wano waliwo obulawo ono nanga tunayo shoot gundi ngamba nokuyanga bukyali ndawudde bwe nina kukwatemu
nsigala nga tukolagana era duwe yamuyongedde okulinnya ebiseera ebisinga ndowooza nga nagaa tuli bwali buto because nze ne Alan bw'onoonya Alan nga tomulaba osobola kunoonya divorce ayinza okuba manyi waali bwekiba kuva tomulaba osobola kubiranza kuva ddadda nno abamu batulabidde wano ku YouTube naye nga si wetutandikidde kitegeera netukomawo n'agamba nti njagala onyambe kino nkole kino kirokke kitegeera kati awo tugenda kukola butunuti kikyagala nkyuseemu tutereeza nakomawo netukwatagana neddamu okukola ekintu era nga woowulira akola interviews osimbaawo jangu nkwatemu wano era ne mukaloneti yagenda otuyita ng'ayita babiri kubanga mwafukaddiwo. What does it take okuma dduwo y'ababiri eyo? Si nnyangu nembeera nga Divorce Matovu Alan Cruz kimutengana kyeŋŋamba nti eri omuvubuka yenna si kyangu okukuma omukwano nomala emyaka 1, 2, 3, 4, 5 nga we muli si kyangu bingi bibaawo ebiseera ebisinga gamba ekisinga okwawula abavubuka bakazi soka ffe omu amanyira eniye waagwa amanyi banyumirwa tekigambo kakinere tesikunyumirwa unatusonyiwa onyumirwa buli omu abebategeera buli omu amanyi waagwa oyagala batya nti nga balere yagala basenda ensi yetwawula osooka sooka omanyi muno oyagala okuba omuntu siriki bilwa bibiri ki mu bulamu nawe otunuulira ebibyo bigatta mba mugenda kukola naye olaba nti gwe oli agenda Dubai ng'ate olina ekirowoozo kyagenda Masaka essaawa mwawakanenga bukyali so kati awo netuddamu netukola bulungi tukwatagana netuzimba brand yasigaza channel ye nange ngeno naye nga tusigala tukolagana so tewali kyamaanyi kiri awo so kati radio bwenkiraawo nezimba radio eno tubisuubira okugirabako ku 96 nina ekirooto so ongambye oteekateeka ihaulatingange so nga netukivuddeko kya radio era muntu yenna ali eyo nga olaba kino kyenkola kyamaanyi ng'osooka onteekamu kasente anze otunda omugabo nze nkuwashera kuba kino kyamaanyi kitegera bulungi nnyo kintu kyamaanyi bla kyamaanyi era nze ekizigye kawempe nejje makiri tekiba kyakusaaba osobola mu kawempe muli public tuli munsi yaffe kakati finally for that case enyo bangi abagala okubanga gwe abagala okubanga alaninga SP forever n'abasigadde tell them the journey nje bamudde kiki hardship ebiwo n'ekyangu ekiriwo ku YouTube ne online media ekisookera ddala tolowooza nti ogenda kuka ku ssomero oba oba gy'ovudde ofuuke nga Divorce bwali essaawa baba n'amaanyi abakava kusomera abaana buli kimu baba kisobola tekisoboka nze kubanga njagala nnyo abaana abali mu biyumba baba nnyo n'okukkiriza okw'amaanyi agamba nti contract one day ejja kuggwawo ng'eganda nga ndi wattabu kyeŋŋamba omuvubuka ali eyo ti okwekkiririzaamu beera n'okwekkiririzaamu nti osobola naye ekintu nga tekibudde bwakyo tennakituuka wakaseera kakyo tennatuuka tokiremerako omuzungu bwakiyita kitegeera tokiremerako oyagala kigwe kati gwe sigala ng'olemeddeko olunaku lwaki okirituuka kiwe time bw'oba ekintu obudde kikuyamba gwe ng'omuvubuka okwezuula kyosobola okukola nakyo tasobola kikola abavubuka nze mbagamba nti bwe bukyenkeera lwaliro nti ofunye ssente tomanyi zikugwiridde bugwizi zizimanyi sente zo zijja kuziringa ng'oli mugaba sooka otule wansi omanyi nti ekirooto kyange baddala njagala kukola ki tobanga walina okutandikawo bizinesi yatunda magaali ate bw'ofunye ssente nagala okole TV ng'oyagala kukola watandika n'ekirooto kyatunda magaali ssente zizze kanzire mu TV ekirooto nkifeeko ki demerako ekyo tomanyi nti mwalimu obugagga bw'obulala kitegeera togwamu ssuubi demerako ate abaana batandika YouTube channels
buli omu yazzenga aze olwokwawo leti YouTube mulimu ssente baba kirowooza kantandike nkole tebamanyi nti erimu ebyunyo ekyamazima kiri nti content kwetuteekera abantu nange nkutadde neyanza obudde bwokadde